nakutandika mapero gwabalondera nakuva buto waliwo amatendo nalukolonga fuso olw'entabiro nnyini bali bameka abanja abasomya abakyalako n'abavubuka bambi n'abatototo bali bameka abanja abasomya abakyalako n'abavubuka bambi n'abatototo nakutandika mapero gwabalondera nakuva buto nakutandika mapero gwabalondera nakuva buto waliwo amatendo nalukolonga fuso olw'entabiro nnyini kwaya abayimbi 500 abamaze ebbanga lya mwaka mulamba nga batendekebwa nga beteekateeka okukulemberamu okulamaga kw'omwaka guno ku kigo ky'abajulizi e Namugongo esitudde olwaleero okwolekera gyegenda okukolera obuweereza buno. waliwo emiranga sitani gye yakabanga olw'okukyalabye nemukwasibwa Mariya bwe yawombesi nemutonerwa namwe muli balamazi ng'abalala ate mwe muli balamazi banjawulo ekitwawula ku balala mwakugeko mu ngalo ekitwawula ku balala ffe tulina omulimu ogw'enkizo gwe tugenda okukola. Essaza lya Eklezia ery'Erugazi lye ligenda okukulemberamu okulamaga kuno ng'okusinziira ku Father Deogracius Mugabo beetegese bulungi ddala. Omwaka oguwedde batulangirira nti Lugazi Diocese yalondebwa mu ngeri enjawulo okulemberamu entendereza okwegayirira okw'omwaka guno ku kiggwa kyaffe eky'abajulizi e Namugongo nga tujjukira abajulizi baffe. Okuva olwo ne tutandika okuteekateeka abayimbi kubanga byonna ebyentendereza n'okulamaga e Namugongo byetolerera ku kuyimba liturgy. Twatandika bwe tuti babwana mukulu bawandikibwa amabaluwa balondemu abayimbi abanaakiikirira bannaabwe mu kwaya eno ey'e Namugongo. Buli parish nereeta okuva e Buvuma, Kome, Galiraaya, Kitimbwa ne parishes endala. nemukwasibwa Mariya bwe yawombesi nemutonerwa nemukwasibwa Mariya bwe yawombesi nemutonerwa. Tutandika okukola practice ezimu twazikoleranga ku parishes nga batuweereza ennyimba. Obudde ne butuuka ne tutandika okukolera awamu ku diocese. Mukono we twasookera ate ne tudda e Namagunga ne tufunamu ne residential singing practice oba okweteekateeka mu holiday mu Luwummula wali Francis Bogia Buguju. Kati tuli abayimbi 500. Abayimbi 5 be bawandiikibwa era nsuubira tukyali 5 nga totaddeeko bazinyi abaana b'amasomero era nga totaddeeko n'ababbandi. Abayimbi 500 era tubakakasa tusuubira ng'Omukama ali naffe. Olwaleero lwe tugenda okwesoga Namugongo twongere okulaba ekifo okukimanyiira ate n'okugezesa amaloboozi gaffe n'emizindaalo. Father Mugabo asoose kwogeramu n'abayimbi abakuŋŋaanidde ku kigo kya St. Anthony of Padua e Kasangalabi mu kibuga Mukono enkya ya leero n'abakalatira okweyisa obulungi n'okugondera abakulembeze baabwe buli kye banaabagamba. Point ya self-discipline and restraint. Self-discipline and restraint okwekomako naddala obanga obadde nga gwe tusobola kusulirawo nga tonywedde kantu kali. Badde nsaba abajulizi okiweeyo nga sacrifice. Amina. Esaala eva mu mutima ogwerumiza, omutima ogwebonereza, omutima omutukuvu nga mumaze n'okunaabako. Esaala eyo enyumira nnyo Katonda ate efumita eggulu. Amina. Kati badde mbasaba mukole sacrifice eyo. Waliwo okutambulatambula n'ogamba nti kanze kaneemululemu. Temutambula. Tubeerere wamu mu group. Be wherever others are. Eyawukana ku mugendo ate you become a target
of satanic gundi. When you isolate yourself from others, we wajja kubalala. Kyangu nnyo Sitaani okusensera. Amina. Naye bwe tubeera awamu ne tugamba katugenda kuyisaamu, tugendera wamu, tugenda funa kyanca, fenna tukifunira wa ebintu bisobole okutambula obulungi. Ono ategeezezza nti eyawukana ku mugendo efuuka kaasa, n'olwekyo nga basaanidde okwekuumira ewamu n'okwewala okunywa ebitamiiza n'okuva mu kifo kye bagenda okukuŋŋaaniramu ate okugenda okulambula emikwano egivudde mu bitundu ebirala. Kati kyensaba muleme kufuuka nga Yesu eyabulira Yeruzaalemu. Mufuna bulungi. Namugongo tugenze kulamaga, tugenze kwegayirira, tugenze kusaka mikisa, tetugenze kukutula ddiiruzi. Oyite munyitegedde. Omuntu ayinza ogende Namugongo ng'ataddeko ebintu nga 5. Nagamba ngende Namugongo nina okusisinkana ono avudde Mafaatuludde okusisinkana oba avudde Eggulu oba avudde Arua oba Karamoja. It is not a time for meeting friends. It is a time of prayer. Bannange mbeegayiridde temukemebwa Namugongo kumufuula kifo kya kutulira mu ddiiruzi na kulaba bannaffe abaatubulako edda. Abo tujja balaba nga bizinesi yaffe yakoze eki nga spiritual business ewedde. Ono atujjukizza nti guno si gwe mulundi ogw'essaza ly'e Lugazi ogusoose okukulemberamu okulamaga e Namugongo nga lyasooka okukikola mu mwaka gwa 2024 nga baaliwo babaleka babanyenyeza mutwe kyokka ng'ate ku luno kigenda kubula omukombi. Tetusoose busoosi, twayimba mu nkola eno ey'okutambula mu masaza. Essaza lyaffe lyakoma okuyimba okutendereza n'okukulemberamu emikolo egy'e Namugongo mu 2024. Mu budde obwo nze nali nkulira eby'okuyimba ate nga nze mu bukwasi w'ensawo. Okuyimba kwali kulungi era nsuubira mulundi guno ate tekinologiya yeeyongedde, twongedde okufuna abayimbi abalungi n'okweyambisa emikutu. Ivan Mitala nga yamyuka akulira kwaya mu ssaza ly'e Lugazi, Sako Maria Komhanji omu ku bagenda okuwuubwa mu mmisa batunnyonnyodde nti ddala kiri ttaratibu ng'oluwombo lw'amaggi. Ndi musanyufu olw'okuba nti tutuuse ku lunaku luno oluddiridde akamalizo k'enteekateeka z'e Namugongo. Twatandika ndowooza mu mwezi gwa Mukaaga wiiki eyakulembera ab'ennebbi nga bamaze okuyimba, tetwatandikirawo enteekateeka era nga enkiiko zaffe ezisinga okubeera ennyingi twazikoleranga mu Konaawo ku St. Paul. Twebaza Vicar General olw'okuba nti yatuwa obudde obumala. Twebaza Council Ssenyonjo Martin abadde atukulembera nga chairperson wa kwaya yaffe eya Lugazi Diocese olw'okuba nti atukumyekumye bulungi ate n'okutucoordinatinga wakati w'abakulu n'abayimbi aba bulijjo. Nebaza Katonda olw'okufuna akakisa okubeera part of the choir egenda okwanmeetinga ku 3rd June. Olunaku luno lututwalidde omwaka mulamba okuba nga twetegeka nga tulutegekera era tusuubira nti buli kimu kye tukozeeko kigenda kuba kinyuvu, kigenda kuba kirungi kuba abantu beewaddeyo bataddemu obudde buli kimu bakikoze okulaba nga olunaku tuluteekateeka bulungi. Bingi bye tusuubira era tusuubiza abalamazi nga omulamwa bwe gugamba nti abalamazi abesuubira Pilgrims of Hope nti essuubi eryo litubeeremu kubanga Omukama bino yabituwa yabitukolera era tukakasa nti olunaku olwo tugenda tufuniramu emikisa mingi kati nga ffe abayimbi ate emikisa tugenda kuyoola miyoole kubanga ayimba atendereza emirundi 2.
Wetutuukidde Kasangalabi nga wano we babadde bakuŋŋaanidde ng'omu ku mutendesi waabwe Matiya Kityomusoke ali mu kubakwatamu ng'ono naye oluvannyuma atunnyonnyodde engeri gye beeteeseteeseemu. Mwesinde mutonerwa waliwo emiranga sitani gye yakabanga olw'okutyala bye. Yali makula mapera beyasomba yebababatiza waliwo ekitiibwa kisufu mu mitesera n'okulya embaga n'abakolako batisimu mu mazago n'abayiwako n'abakolako batisimu mu mazago n'abayiwako. Ekyamazima tweteeseteese Namugongo tumuteeseteese koya tugiteeseteese okutuuka kubeera nga ejja kusobola okutendereza ejja kusobola okuweereza nga tetulinaamu nkenyera yonna. Abayimbi baliredde balamu Katonda atuyambye tukoze practice zonna ezimu zibadde online era tuzikoze nga tuzikola muyimbi ku muyimbi n'omukubira ne twogerezeganya n'awuliriza n'omwabula kino kiyimbe bwoti n'ensisinkano ez'enjawulo. Era tumanyi nti olunaku ffe tulinda olunaku lutuuka ddi. Bbaasi eziweredde ddala zisimbye olwakasata okutwala abayimbi e Namugongo nga zino zisimbudde Mukono nga kyezijje ziwera essaawa 9 ez'olweggulo lwaleero. Tugenze tuyingidde Namugongo waya tugitutte teryasigadde teryalama Mukama atuwe omukisa munyera paati eryamaanyi eramwe